Yes, Fadi TV jinkwaniriza kadde kano nga kusaba subscribe nga tompere video no like. Kitalo omusajja Atemyeko mukazi w'ensingo n'agikutulako. Abasajja tebakyasaaga. Oba kyekiri mu ggwanga lyaffe Uganda ensangi zino zisimanyi na kumanya kuba aliwo ebikusukkako n'olyanga n'obwongo butabuka butabusinga. Mbanize sawe nenda kusaba subscribe nga tompere video no like atusalinga oje kumide kuba gita Fadi TV subscribe onyikende kade nyika kade okende onyike kade otaninge notification bell onyike ku all wonyika ku all ojja kuba ofuna notification nga ntadde video no ku Fadi TV nyika kade otaninge all notifications ojja kufuna bo notifications nga ntadde video wano ku Fadi TV like nga tosia o share video no platforms endala songa zenyingide na zessawa zino songa za musajja mukulu amanyikidwa nga Kabanda Edi ono Atemyeko mukazi w'ensingo ng'amulumiza okuba nti abadde ayenda abasajja abalala. Kabanda Edi sebe ekyamulu omusajja mukulu ono abadde yawagala ejjambiya nga yagiteeka mu nnyumba mu kasonda ng'agiteeka ku bbali ng'alinze lwaneefungiza mukyala we okumutematema amusaanyewo. Era zabadde ssaawa nga 2 ez'ekiro olunaku olw'eggulu mukyala wattu yabadde yakava okufumba emmere ng'ava kufumba kyaggulo ayingira mu nnyumba kati mu kufuluma wabweru ng'alina kyerabiddeyo omusajja siko okumutema ejjambiya ku nsingo kati bwe yamutemye ejjambiya ku nsingo omukazi wattu n'alaajana ng'omusaayi gumuvaamu ebifibu bulala. Musajja mukulu ono Kabanda Edi n'atawanyika n'asobola okudduka. Abatuuze neiba waabwe yagenze okuvaayo ng'alaba omukazi ali ku ki ku kabalaza alaajana ng'ensingo evaamu omusaayi omuyitirivu nga gufuumuuka okufaako bufi wabula ate abatuuze olwagenze okujja ate nga balaba avaamu omusaayi ate nga nabo batya nga balowooza nti eyatemye omukazi ono nti akyaliwo kumbe yabadde yadusedde omwami nga bo tebakimanyi nti omwami yamwetemedde ye ngajje ng'ate buli ajja n'atunako omukazi ng'omusaayi gumuvaamu ekirivu ng'ate batya ng'ate badduka buddusa olw'okutya omusaayi gwali gumuvaako mu ngira. Mukazi wattu yakakkanya agudde kabalaza we yafiirira olw'ensonga nti omusaayi gwamuvuddemu mungi nnyo era nga yafudde neibawe waali ng'alaba naye nga tebalina kyakumukolera nga batya nga bamanyi nti mutemu yalumbye family era nti ali mu kubatema omu ku omu nga balowooza nti banaamusemberera omukyalo ono okwagala omutaasa omutemu nabo ajja kubatema kugambya byabadde saliza wali ekitaka mu Busega era nga poliisi y'e Busega esobodde okufuna musajja mukulu ono bamuwenjeza ekiro kyonna ne bamugwako nga alina we yeekukumye bamusobodde okumukwata. Poliisi y'e Busega eri ssaawa zino ali ku poliisi nga bamulingirira mu kifaananyi omusajja mukulu oyo alinga mwana mumpi n'abantu abampi nabo baneesibangu bazibu. Abasajja abampi nabo sibangu kati ndowooza omulengera musajja mukulu oyo bw'omulengera obulungi oyinza ogamba kavubuka kato oyinza ogamba kaana kato myaka nga 10 bambi kyakoze omukazi naye mbulwa bwenzi ebiseera ebisinga eri abasajja abamu abalina ebbuba ate eryasukira obungi gemazima eri abamu abasajja abalaga ebbuba erisusa obungi ng'oyinza ogamba omukazi ye bamumuteekako nga supagulu nti alina kumubeerako paka kati ebiseera ebisinga omuntu otukira okukwata ejjambiya otemeko munnensingo olw'okuba nga omusuubiza okuba nti mwenzi muleka ayenda oba ayenda ng'owulira nga ng'omwetamidde olw'obwenzi bwe mugobe akuviira okusinga ate okumutta obuzi kati yengera omukazi yamusimba bintu by'ekisiro ate yamuse mu nsi teri enkambwe kugamba n'omusajja alabika alimukono obutemutemu olwa abasajja abatujju bali abakambwe bali balumira mwoyo gwe omuntu otukira okukwata ejjambiya oteme munno ng'oninga atemente omutima gwoba nagwo teguba gwa muntu guba gwa nsolo. Kati musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Edi Kabanda yeetaaga oba muteeka wa yeetaaga muteeka wa simanyi na kumanya wanda ne mukomera tasaanayo. Bano be bamu ku basajja abeetaaga obulabba bamuteeka kalabba n'attibwa ge mazima wakati ono teyeetaaga kunoonyerezaako wadde n'akamu. Sigamba nti kale abamu babatta nga tebafunye bujulizi bubalumiriza naye ono obujulizi bwe buli yasse omukazi yamutenye niyeetaaga naye akole ki agende kalabba kwasitaba poliisi ki agenda kunoonyereza essaawa eno. Ndakusaba subscribing ne munaye ebyo essaawa eno ebitambula byabadde walisaliza wali e Busega mwera.